Yes, Fadi TV uji. Mbaniriza akadde kano mwasuze mutya mwasibye mutya baji following mbana amawuli agabaga tambula okwetula eggwanga lyatu Uganda Bambi Azirise ambina maaso ngenda kwambi kutusako Pastor Bugingo n'abalongo be naye mulina maaso we essanyu limutta era endiga ziri mu kubanga zimusabira so kubanga afuna abalongo jjukira amakulu ali lubuto information yengedde okubanga elinkinga kasuku jjukira yasoko kubanga ayite ebintu n'okubanga bilinkinga ebyokuba nti makulu ali lubuto lw'abalongo era obufaananyi baabuta obwa sikaani obulago obutulwa makula nti munanga ayina mu balongo mbina masawo ngenda kwambi kutusako jjukira kasuku yanyiwa Pastor Bugingo kibategeeza Pastor Bugingo yasunirako ko kasuku namutegeezako ku nsonga eyo kasuku kola ki kubiteeka mu public mbina masawo musajja watu amanyikiddwa nga Nsereko era ng'ono yali mukwano gwa Sseginya Muhammad bamumye kadi era ng'ono Azirise abasinga bakiise katemba naye nga NUP emaze okubanga ekonfaminga flaga beyala waabwe amanyikiddwa nga Nalukoola jjukira bagenda kubanga balonda akalulu k'okujjuza ak'okujjuza ekifo kya Sseginya Muhammad ekya Kawempe North Bajita Fadi TV jimengera kubanga mu followinga mu subscribinga mu nyinge kade wona Azirise abasinga bagamba nti ono ali mu comment era nti nali mu katemba yekoza abasinga bodenga bagamba nti Nsereko oboli awo bamuwe kadi eya banka oboli awo kadi ey'emmerembu so kubanga kakala kubanga mbwe ekimuzisizza kadi bannange Uganda Uganda musajja mumuleke musajja watu Azirise anti kadi ebise ebisinga oluusi ebibina bibisalawo kadi bayinza kugiwa bantu 10 nomba batano balina okulondako mukibanga mbeera mu competition kubanga saazi neyo kadi badde ya competition badde ya competinga mubanga ngobona aba trophy oba ya Premier League oba Champions League omuwanguzi ab'omu ompera n'omugenda ne ngusamba eddakiika 9 era mulina okugenda mu penalty n'omusamba omukuba penalty zonna ne muziteeba mateeka waba ino okuvaawo ng'omuba mukutte penalty ng'omulala agiteebye nyumba mugenze mu bunya kubanga mugenda mu extra time bwekitwala tugende byonna abalina kuba muntu omu kubanga Champions League ziba timu almost 36 ne kulina okuvaako tiimu egisibu tiimu tebegenda kuwangula ekikopo ne Premier ziba tiimu 20 abagoberera omupiira ziba tiimu 20 era balina okulondako tiimu emu yokka egenda okutwala ekikopo ekya Premier League mateeka ebirina kubeera emu tasobola kiwa tiimu zonna 20 kati kyekibaddewo essaawa zino ku saidi ya musajja mukulu Nsereko mukwano nnyo gwa Sseginya Muhammad Sseginya bagamba nti aleka agambye Nsereko nti yabamukola ki yabamuddira mu bigere naye ekibiina bwekityo bwekisazeewo omusajja watu Azirise okumala akabanga ndowooza birengera ebifuwaananyi kadi bakonfamiza olunaku lwaleero abaana agenda okubanga hadda mu kifo ekyo mbeebaza ne bagamba nti mwongere okubanga mukikumira kabali Iraq mu Baghdad Canada Toronto Saudi Arabia wali mu kibuga Uganda mu kibuga Kampala mu ggwanga Uganda mbagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mugifollowing abagita Fadi TV uki bamuyita Nsereko musajja watu abadde tusabetegera ate takisuubira nti bayinza okubanga bamuma kadi naye nga webitiwo bibeera akanye kusaba obaoliawo bayinza okuba bamuwaayo ku kifo ekitali kya MP ayongera okubanga asaba tomanya bwekataligirya tomanya naye ayinza okubaako ekifo kyafuna mbeebaza ne bagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mugyekuumirako likinga commentinga subscribinga ate onyige ku kade nteekateeka za kujjuza kifo balina okukijuza kubanga omwaka ogujja ogwa 2026 kuba kikineebuuza kuba omwaka ndabanga ogutuuse nze kati kineebuuza gegagala oteekawo agenda kumala bbanga kimazima ddala wesanze balina okugenda mu kalulu kubanga ebibiina byonna byalisibwa opponent NRM DP FDC wala byalise Kalifa Aganaga anange FDC yalise Kalifa Aganaga muyaba abakwatira bendera naye buli kibiina kiba n'ensalawo yaakyo naye nga byebyo bimuku ebitambula akadde kano lwakuba kineebuuza kati gwe bagenda okulonda dde mu kifo ekyo agenda kumalawo bbanga kimazima ddala lwaki tebalondedde ddala lumu ba mu mwaka ogujja kubanga 2026 atuuse anyway bwe bityo bwe bikola bayinduza engeri bitambuzaamu bo nga bo kirina okuba nga kitambulamu anaabirawo emyezi nga giijo kubanga omwaka ogujja mateeka bagenda kulonda mbeebaza
mwongere okubanga mugifolo ngaliyo faaliyo News nno waliyo ne KBTV gye ate waliyo ne RTV Uganda Now ezo zonna zange muzifolowinge kubanga yonna nteekayo ebyakabi yonna nteekayo ebyetabu ebyomutawaana naye nga byebyo nsereko Azirise kaadi bagamba nti kaadi tebagimuwadde byomunange bitambula akadde kano nga nvudde nga nzikoseddize ne wa Pastor Rose Bugingo ensonga z'abalongo zikutte wansi n'abagulu Pastor Bugingo avimba ali oluvimba ennaku zino endiga zimusabira okufaako obufi ali oluvimbo taito ya Salongo bannaye enyuma abantu abazaala abalongo bavimba tomala SB4 media kati musajja ajjudde ekintu ky'abalongo ekyo ndozala kuba kati si buli omuntu aba nabo si munnyo nti buli mako gasanga lwakuba ebiseera ebisinga omuntu bw'olaba obulwa omunnyo mu nnyumba manya embeera mbi sikulimba manya ebiseera ebisinga Abaganda bagambanga nti oguyise munnyo buli maka nti ogusangamu ebiseera ebisinga omunnyo tegwatyanga kubula mu maka naye nga sukaali ye asobola okubulamu kubanga ebiseera twakulira naddala eyo mbyalo ebiseera ebisinga oluusi nga n'obugi ku masomero nga munywa obukalu oluusi obateramu amata nga muganyo nga obwawaka bana balunda ente nange sukaali asobola okubula mu maka naye omunnyo kati kyekimu n'abalongo si buli wamu nti osobola obbasangawo si buli maka nti osobola obbasangawo tobula bambi baagalwa abalongo baagalwa oli wamanya nti agenda kufuuka Salongo oba bafuuka Salongo aba ali oluvimbu n'omukyala abafuse Nalongo aba avimba buvimbi olw'ensonga nti si munnyo nti buli maka ogusangamu omunnyo mwangu okufuna okusinga sukaali ye bwekito bwe kibeera kyebula Abaganda abo bagera engero zaabwe naye ng'oluusi munnaye wozeegendereza oluusi ekintu kiba kivaayo bulungi kiba kivaayo kirya naye ng'ensonga zizo mwongere okubanga munfolowing nga bagita Faali TV gimusubscribinge munyige nekkale bajjajja abedde emyaka egyedda omunnyo nga gwo baaba osobola okugufuna naye kasukaali nga kabula naye ng'akannyuko kabeerawo sukaali ng'oluusi mukamante ne muyiwa mbuugi naye ng'ate muneemubeerawo nno bannange nga tuvudde wala emyaka mingi bannange nga ente zibaawo waka munaye nga okulundako mateeka baawo ng'ente zibaawo akata nga bakola ki bakama naye nga munange byebyo Salongo Pastor Rose Bugingo Salongo Pastor Rose Bugingo makulu agenda kubaazaala information munaye eraga ebiseera ebisinga oluusi Katonda oyinza okumusaba omwana nga tamukuwa makulu ambu aludde nga baagala omwana naye nga tebamulaba ne Katonda ayinza okukudabulinga n'akudabulingira budabulingizi nga bw'onamala ebbanga ng'osaba Katonda ensimbi bwazikuwa akubisaamu baaba bw'obadde omusaba obukadde 50 ayinza okuwa obukadde nga 5 mwongere okusaba mube n'essuubi bannange akudabulinga budabulinzi ozanya gwe n'okuzanga Pastor Bugingo agenda kufuuka Salongo Pastor Bugingo baye bulungi